mbadde munyiwanyi, mbadde muyaayi, mbadde muyaayi, ekyo kyose byakirimamu. Mugende mu ggeto za Kibuli mukinoonyerezeeko munoonyerezeeko. Naye ekintu olwaleero ekintu ekimu ekinyiizizza kiri kino kimu. Ensi ekifo ekitufuula kye tuli olwaleero ne kitukyusa, lwaki tebakisaamu ekitiibwa? Olwaleero nfuuse ekyendi olw'ekkanisa. Kkanisa erina omulimu gwenkozemu munene ogw'amaanyi. Naye olwaleero kindeetedde n'okwegomba bannange abanywa enjaga saawa zino gye nava. Olw'ensonga ensi ebavaliwinga n'okusinga ffe. Kkanisa beekyusizza. Erinnya nze Joseph Bampabura era nga nkiikirira omwami client wange nannyini kifo kino kyetuyimiriddeko omwami Simon Muzaale. Kyannaku era kyennyamiza okulaba nti bino bikoleddwa mu kiseera ekizibu ennyo. Ekigenze mu maaso ensonga zibadde zaawabwa mu kkooti era nga ekitongole kya NEMA kyali kigezaako okutegeeza client waffe nti teyafuna lukusa kubeera mu kifo kino ate nga si bwe bwali. Sijja kugenda nnyo mu biwanvu naye client waffe abadde n'olukusa era yaweebwa empapula eziva mu kitongole ekyo kyennyini ekigezaako era ekituusizza wano we tuli, era nga kyennyamiza okuba nti bo bennyini abaawa olukusa okutuusa enkulaakulana mu kifo kino, ate bo kennyini be bavuddeyo ne batuusa kino kye tulaba olunaku olwaleero. Naye ng'ensonga zigenda mu maaso ziri mu kkooti okuwakanya ebyo byonna ekitongole kya NEMA bikizze kikola. Tugezaako okulaba nti tuyimiriza enteekateeka n'ebyo n'ebikolebwa mu bukyamu. We tutuukidde baazituukiriza era nga tulinze ensala ya kkooti, naye ekyennyamiza nti nga n'ensala tennaweebwa basazeewo bajje ate batuuse kino kye tulaba olunaku olwaleero. Era nga we tulaba ekifo kyonna kiyiriddwa, ekikomera kiteereddwa wansi awamu nakino ekifo ekibadde kisinzibwamu nga kkanisa awamu ne tooyi awamu n'ebirala byonna ebiri mu kifo kino eky'okuyimiriza okukulaakulanya ekifo kino. Era twayima nga bannamateeka ba client waffe okusinziira ku ebyo ebiragiro NEMA bye yawa, okugenda mu kkooti okukyalenjinga ebyo ebiragiro nti byaweebwa mu bukyamu, olw'ensonga nti NEMA yo kennyini yali ewadde olukusa client waffe awamu n'abo abaamusookawo ku kifo kino yasooseewo, era si kituufu nti abadde avoola byonna byonna NEMA byegezaako okutegeeza eggwanga. Ennaku byengezaako okutegeeza eggwanga kubanga ssemateeka atulambika bulungi nga tonaabaako okumenya kwonna kw'otuusa, tonakubaako kintu kyonna ky'oyonoona, olina okuba n'ekiragiro kya kkooti, era kkooti yokka yeyenkomeredde ku nsonga eyo. Naye kyannaku olwatuuse wano olwategeezeddwa nti okumenya kugendebwa mu maaso, natuuse ne nsaba empapula ezibakkiriza okumenya, wabula mpaawo kaaga tewali yatuwadde empapula zonna. Naffe kwe kudduka mu poliisi okuleeta abasirikale okugezaako okuyimiriza bano abadde bagezaako okutuusa kino ku kifo kino. Kyannaku nnyo tugenze okutuuka nga bamaliriza bye bakola. Okay.
abantu baffe nga tebannayonona ssente basitopingire wali ddala obutabanga bonoona essente naye ekyentobazi nze ndi musanyufu nnyo n'ennema kyekoze kuba entobazi ziweddewo wali mu Namanve tufuna myala buli nkuba weetonya enkuba eyiika buli kanaku nze ng'omukulembeze kyenjagala ogamba ba physical planner mwabawa abantu bano olukusa okuzimba nga tonnaba ku apulufinga muntu azimbe mu lutobazi sooka omubuuze certificate eva mu nnema bwe bajja apulufinga omukkiriza azimbe naye ku lugambo lwange lwenfunyeko olutototono lwesiteekakasa abannema baŋŋamba nti baamukkiriza kuzimba waggulu eri wano si wewwo naye kyeŋŋamba ba physical planner nti kakasa w'omukkiriza ozimba nnema weemukkiriza okuzimba. Tontunuulira nja kukuba oluyi kola kyekugambye. Era buganda kubeerawo oba sitaani ayagala kubeera obuweereza bw'aba ayogedde kibe era bwe kiba. Haleluya! Tewali awakanya omwoyo wa Katonda kyayogedde. Bano baana b'abantu, bano baana b'abantu. Haleluya! Tonde eggulu n'ensi ye yateekawo ettaka lino era yayogera nti obuweereza bwagala wano era bugenda kubeerawo oba sitaani ayagala oba tayagala obuweereza bugenda abeerawo. Haleluya! Bino bakoze bya mubiri naye ffe tuli ku by'omwoyo
haleluya tugendera ku mwoyo kyayogedde bw'aba yayogera nti wano walibeera obuweereza oba sitaani apama muliro oba akola ki ebyo mukoze nga mubiri agulumisibwa yesu omulamu haleluya obuweereza bugenda abeerawo bano awali mukama ng'anyiize haleluya enjogera kiri kintu kimu ebintu bye bakoze olwaleero mu myaka 10 kuva kati bagenda kyegisa bagenda bizaawo ate bennyini oba bitandise olwo lwa katonda telukoma haleluya mwenyini ayogera n'agamba nti agitandise olutalo luno lwa mubiri lwabakoze bya mubiri bwe tutunulidde by'omwoyo naye obwakabaka bwa katonda bikolwa weewaawo obwakabaka bwa katonda si bigambo naye ki bikolwa naye obanga bwe kityo bwe bakisazeewo mu ggwanga oba mu nsi tekibeerewo kityo bw'oba bakisazeewo nti bwe kityo bwe kiba kibeera kyebasasulamu katonda bateeke amaaso ali abatonda n'abasa mu bulamu bw'ensi Siliviyani abadde okwo agenze agenda kulaga ekitiibwa kye agenda kulaga amaanyi ge katonda talina namboozi eyo naamu nteekateeka za Mukama abo baseesa naye byakolera katonda agenda okay esubi